Muganda afuna agamba nti enjaga si haramu, gwe agikozesa gwe agifuula haramu. Nga bw'olaba Kisubi mwe basogola omwenge, omuwemba n'ebirala. Kituufu kuba batugamba nti ewonya COVID oba okukakkanyaako. Enjaga entegere yagikyusi. Enjaga eri haramu. Enjaga eri haramu. Okwawukanako n'ekisubi ono gwe basugulamu omwenge wanjawulo kuba ye kisubi osomusugulamu omubisi ogwaffe nga bw'olaba entende nti abantu bagikolamu oluusi omwenge erina sayidi nnungi, naye enjaga oli ne bw'atawaqqa atya nti waliwo sayidi endala entuufu nabbi yagaana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'omwenge bukiri gwe ne bw'okireeta mu bwongo bwo gwe kitegeere bw'otyo, naye kituufu kiri nabbi yakola ki? Yagaana. Omusajja ajja eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Tariq bun Suwaidi twagisomesa omulundi ogwayita. Era nga tuva ku abo abantu abagamba abantu mbu simanyi enjaayi walagi omuteekamu simanyi ntangawuzi gwe ne weenywera kawalagi ako ne kafuuka halali. Audhu billah. Ebikolwa ebimutuufu ebigambo ebifaanana bwe bityo tebyalivudde mu basiraamu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam hadithi enneewuunyisa nnyo ya Tariq eri mu Sahihi Muslim, ekitabo ekyokubiri mu bitabo bya hadithi ekiddirira okubeera nga kituufu oluvannyuma lwa Qur'an. Sahihi Muslim yeddirira Bukhari oluvannyuma lwa Qur'an. Makulu Qur'an kyekitabo ekisinga okubeera man asdaqu min Allahi qiila, oluvannyuma Sahihu al-Bukhari, oluvannyuma Sahihu Muslim. Abawalimu baffe ab'obusiraamu bonna bakyegattako nti bw'omala Qur'an Bukhari tudda kwani Muslim. Tariqi bun Suwaidi agamba nti anna rajula sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, omusajja yabuuza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti anil khamri, ng'amubuuza ku bintu ebitamiiza. Al khamru ma yakhmuru al insan au ma yaguttu al aql, buli kyonna kikyakalanya obwongo. Amubuuza ku bikwatagana n'omwenge oba ebitamiiza. Fanahahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam au karihahu an yasna'ahu, nabbi namugamba nti tokolanga ekintu ekitamiiza, tosoggolanga enguuli, tosoggolanga walaki, totabulanga enjaayi kyeyali ategeeza kuba nakyo kikola ki? Kitamiiza. Bongo bukyankala ddala. Bukyankala. Kati nabbi waffe alayhi salatu wassalam bw'amugamba ebigambo ebyo, omusajja naye n'aleetayo mubariraati n'agamba nti walakin ya Rasulallah asna'uhu, nze nkola omwenge guno ngusoggola oba enjaayi eno naali gitabudde liddawa, ng'eddagala. Ddagala abantu bejjanjabise. Nabbi amuga nti walakinahu da, endowooza yekulowoozesa nti ddagala njesobola okubeerako sayidi y'eddagala, naye da bulwadde. Ebyo abyogera sayyidu khalqillah, ye mukungu waffe nabbi Muhammad. Kiwulidde, omukungu w'abasawo bonna kuba yayigiriza eddagala. Bw'oba otunuulidde ekitabo kya Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah kye bayita Zaadul Mi'aat, ekitabo ekyo kiyina volumes. Nabbi yayigiriza eddagala bannange, n'akuyigiriza bino, n'ayigiriza bino, n'ayigiriza eddagala ery'emiti, n'ayigiriza ery'ettaka. Allahu akbar. Oyo omusawo Ssaabasawo alayhi salatu wassalam ye yagamba nti omwenge tegusobola kubeerako sayidi B. Nabwe kiti enjaayi buli kyonna ekitamiiza gw'olowoozanga ekigenda okukolera obulungi kumbe ligenda kukosa. Kyova olaba nti n'abazungu bakikakasizza nti eddagala lye batabula lyonna batugaana eryaffe lino egganda semunaaga nti tolinywa, naye balikakasa nti lirina side effect. Naffe ffennyini abalinywa eryabo yenni ezzungu lye bakoze, ezzungu kuba lingi lye batabikamu enjaayi naye lirina side effect. Side effect evaawa kyekiri nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba. Wabula bwe tulikakasa nga bawalimu bagamba nti nisba gye bataddemu ntonotono eyinza obutatuuka mu kifo kiri ekyokukola ekyokutamiiza, tugamba nti tulimire kuba nabbi yejjanjabisanga n'eddagala eri. Wallahu ta'ala. Zani muganda ffe Sheikh Abubakari
Serunkuma abeerako ssebo ku rawda okwo juzi yankubira essimu n'aleeta omudakhala gwe ssebo sheekhe twasiima nnyo nga aleeta yali annyonnyola ku nsonga ezimu ze twannyonnyola ku mulundi guli ogwayita naddala ku njaayi masala agakwatagana n'enjaayi n'omwenge. Sheekhe yatulaga nti ma askara min alkhamri faqaliluhu haram, yazijukiza hadithi eyo nti ekintu kyonna ekitamiiza nga kingi n'obutono bwakyo kiba kifuuse haram. Sebo Sheikh Abubakar Sebunkuma, tusaba Allah tabaraka wa taala akongere ilmu. Jazakallah khair. Faddal.